abeesaze ery'e Kaseese ate balina okulemerwa ebikujjuko by'okulamaga omwaka guno nabo beetabye mu Mmisa abantu abatonotono okubajjukira. Emmisa ekulembeddwa Omusumba ery'e Kasese Francis Kibira ng'eyindidde ku lutikko ya Our Lady of Assumption Cathedral Kaseese. Bano bagoberedde ebiragiro bya minisitule by'obulamu omuli okunaaba engalo, okukuuma amabanga n'okupima abakkiriza ebbugumu, abazze mu kusaba okutangira okusaasaana kw'obulwadde bwa Ebola. Mu kuyigiriza Omusumba Kibira asabye abakkiriza okubeera abajulizi ab'amazima nga bakuttidde okubeera abeesimbo era banywerere mu kukkiriza kwabwe. Let us be good people. We always say God is good. Even if you don't believe in God, be a good person. By being a good person, you believe in God. Ono asabidde abantu okusabira eggwanga n'abasawo bali ku mulimu gw'okujjanjaba obulwadde bw'Ebola tusobole okubuvuunuka. Let us pray for our health workers. They have a very, very delicate work to handle Ebola patients. Joseph Nziku omumyuka wa Ssinti w'akakiiko akabadde kateeka abuulidde abakunganyi nti bagenda kwensasanya ssente essaawa yonna. And what we have spent and probably our starting point for 2027. The committee in charge of finance is working out and is compiling all those details. Ye Justin Muhino yasita radisi Kaseese ategeeza nti lukyetagisa kigobereddwa mu kutangira okusasana kw'obulwadde bw'Ebola. At the entrance we had to clean our hands with the soap and water, and we also observe social distance. Bwekuti ogenda okusazala ekina mityana mu kusaba okujjukira abajulizi. Emmisa ekulembeddwa mu ssente bulukiiko lw'abeepisikoopi Bishop Anthony Ziwa gona abakuttidde okulabira ku bajulizi ba Uganda n'obabeere banywevu mu kukkiriza. Ayogedde ku mbeera y'obulyake obukumpanya obubbi n'empisa ezonoonese n'agamba nti byonna singa abantu balabira ku bajulizi byandibadde biggwawo. Ate naffe okwesabira tusobole okubeera banywevu fe abakyali ku nsi. Bannaffe bali Kizito Kaloli Wagana bali baabiyitamu dda naye ate ffe mu tukyali. Alangidde nti Kasese Francis Kibira tasobodde kukulembera mu mwaka guno omwaka ogujja gye ligenda okutegeka. Yesu abakulisitu lwa lutikko era minisita wa gavumenti z'ebitundu eby'emmanga Joseph Kawuki alaze obunyamivu olw'ekibiina ky'abavubuka abasayika ekimamidde emityana ekitandise okuviirako abantu okufa n'agamba nti mu Eklezia muno mulimu abafudde mu bbanga ttono emabega. Okukubiriza bakadde baffe abatwala ebyokwerinda awamu n'abakulembeze mu kitundu kyaffe kino eky'emityana, naye ng'abantu bakola ebikolwa nga basongwamu ennokyere kyabo ssente ze bakozesa naye bakola byonna era ng'eringa club. Wano amyuka radesi w'emityana Prosi Mwanjuzi agumiza abakrisitu nti akabinya akavubuka bano bakawadde wiiki emu bwe katakyusa mu mpisa bagenda kukigwako. Batuviire mityana mbawadde wiiki emu bweba tebali ready nze mwennyini ngenda kukulembera campaign ekiba kibe tetuli ready kufiira abantu balala. Ng'ekyo tugenze ku nekukiko ya Yohana Maria Muzeeyi mu Kisenya wali oluzi kwe basse n'amazzi. Abamu ku bakkiriza be tusanzeewo babadde mu kwegayirira nga balala boogedde ku mazzi ge bazze okwesenera. Nampulira bakyogerako ebyewuunya bingi buli wano amazzi gatwala gawonya endwadde. Abamu ku batwala ekifo kino okuli Maria Golete Naka ayogedde ku mbeera nga bw'eri. Nti bulijjo abantu babeera bangi naye ate ku luno abantu bajja mpolampola. Mweki abantu abalala okwadde Rest Nakayiza Orion of Funeral Service ne Brother Henry Mugisha akulira abeegayirize basabye abantu okwefumitiza ku bulumi abajulizi bwe bayitamu nga bafiirira eddeene. Tweddeko twongere kulaba amakulu ga matters nga Katonda alokola abantu. Mwekube mu mitima tusabe Katonda tuwe emirembe mu nsi yaffe twenenyeze eri Katonda